Mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Mukama Katonda Kitaffe, twongera okujja gy'oli ng'abaana abalondobe, ate gwe atusaba obusaasizi buli kadde. Obusaasizi bwo bweyongere okulukuta mu bulamu bwaffe, obusaasizi bwo bweyongere okulukuta mu byaffe n'abaffe. Olwaleero mu novena yaffe ey'obusaasizi twagala ogitandika okulaba nti Omukama oyo ebigaba bye yagamba Sister Faustina mu dayale, ebigaba bye yagamba Sister Faustina mu dayale ya 12:9 n'amusaba okusoma novena ey'obusaasizi. Yamugamba bw'ati: Yezu gwe yandagira okuwandiika n'okugisoma ekulembera olunaku olw'obusaasizi etandika ku Lwokutaano olutukuvu. Njagala mu nnaku zino omwenda oleete emyoyo ku luzzi olw'obusaasizi bwange, giseneyo amaanyi n'ekyokutta ennyonta na buli kitone kye gyetaaga mu bizibu by'obulamu, naddala ku ssaawa ey'okufa. Kitegeeza bwe twekola novena eno, Omukama atunaazaako byonna. Ebirabo byonna bye twetaaga tubifuna. Kyova olaba twetaaga okugitwala buli lunaku. Luno lwe lunaku lwaffe olwokubiri mu novena eno. Yezu yagamba bw'ati: ku buli lunaku ojja kuleeta eri omutima gwange ekibinja ky'emyoyo eky'enjawulo, era ojja kukinnyika mu nnyanja eno ey'obusaasizi bwange. Era njagala oleeta emyoyo eyo gyonna mu nnyumba ya Kitange. Ojja kukola ekyo mu bulamu buno ne mu bujja. Sijja kubaako kantu kennyima mwoyo gw'oleeta ku luzzi olw'obusaasizi bwange. Ku buli lunaku ojja kusaba Kitange nga weesigama ku maanyi ag'okubonaabona kwange, awa emyoyo egyo ebitone. Kitegeeza bwe tusaba mu novena eno twesigama ku maanyi ag'okubonaabona kwa Kristo. Aba tugamba olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu, atukwatula ekisa, atusonyiwe byonna. Kakitegeeza mu bulamu bwaffe twetaaga buli kaseera ekisa. Twetaaga okusaba ekisa kya Katonda buli kaseera, Katonda oyo omulungi okutuyamba n'okutuwanguza mu mbeera zonna. N'olw'ensonga eyo katugenda direct ku novena yaffe akabadde kakwebuulirirako. Olunaku olwokubiri novena yaffe evudde mu dayale eya 12:12. Agamba bw'ati: olwaleero ndeetera emyoyo gy'abasaasodooti abeewongedde Katonda ne bannaddiini, oginnyike mu busaasizi bwange obutapimika. Beebo abampa amaanyi okugumira okubonaabona kwange okuyitirivu ennyo. Mu bo ng'emikutu obusaasizi bwange mwe buyita okutuuka ku bantu. Wanatulaga tumuleetera abasaasodooti ne bannaddiini n'abasisita n'abantu bonna abeewongedde Katonda, kuba atugamba nti bano b'emikutu egy'obusaasizi bwe mwe giyita okutuuka ku bantu. Kati twagala okulaba nti olunaku olwaleero tusitula abasaasodooti bonna abaali bakuwadde penetensiya, abaakubatiza, abakusabisa mmisa, bonna abakuwa emikisa, abawa amazzi g'omukisa, bonna twagala okubasitula. Ne bannaddiini abakola emirimu gya Katonda twagala okubasitula. Olwaleero ye Katonda ayongere okukola obulungi bwe mu ffe ate bulabike, kubanga ye Katonda eva aba mwetegefu okukola mu bulamu bwaffe. Ye Katonda eva aba waali okukolera mu ffe
tukimanyi nti byonna mu Katonda tewali kitasoboka, byonna bisoboka. N'olw'ensonga eyo twagala okutwala essaala tulabe ng'Omukama ayongera okukyusa obulamu bwaffe. Mu ddayala eya 2013 agamba nti tuyongerayo novena yaffe nga tugamba nti eno ssaala: Ayi Yesu asingira ddala okuba omusaasizi, mu ggwe mwe muva buli kirungi, yongera muffe ekitone ky'otuwa, tusaba okukola obulungi emirimu gy'obusaasizi, era bonna abagiraba bagulumize Kitaffe ow'obusaasizi ali mu ggwe. Oluzi olw'okwagala Katonda olubeera mu mitima emitukuvu nga ginaaziddwa mu nnyanja ey'obusaasizi, litemagana nga munyenyi eyaka nga mmambya. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa ekibiina ky'abalondemu okukola emirimu okukola mu nnimiro ey'emizabbibu, emyoyo gy'abasaasodooti abakwewongere, bannaddiini, giwa amaanyi agava mu mukisa gw'ogaba olw'okwagala okw'omutima ogw'omwana wo mwe babikkiddwa. Bawa amaanyi n'ekitangaala basobole okuluŋŋamya abalala mu kkubo ery'okulokoka, era mu ddoboozi limu bayimbe nga batendereza obusaasizi bwo obutaliiko kkomo emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Kati twagala okwongezaako sapule yaffe okulaba nti Omukama ayongera osisinkana abasasodooti baffe abo, tulabe nti tuwangula byonna, aye tulabe nti Omukama ayongera okukolera mu bo, ekisa kya Katonda kirabike mu bo. Mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu waffe, naye ensi y'obulamu n'efumbukuka okugasa emyoyo, n'ennyanja ey'obusaasizi n'eggulibwawo ensi yonna. Ayi oluzi olw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yesu ng'ensi y'omutuviira obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumuka mu mutima gwa Yesu ng'ensi y'omutuviira obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumuka mu mutima gwa Yesu ng'ensi y'omutuviira obusaasizi, nkwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, tutaasubwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, Paatri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, eyali muto ku lwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mimiro gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo wa Katonda Paatri omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweeza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda w'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu, tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu, tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yesu, tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna.
olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwono obwa Katonda w'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu. Tukwatula ekisaawa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa Yesu.
tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa Yesu tukwatula essaawa wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi gw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula essaawa tusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi gw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula essaawa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi gw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula essaawa tusaasire awamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Sister Faustina omutuukirivu otusabire. Sister Faustina omutuukirivu otusabire. Sister Faustina omutuukirivu otusabire. Abantu ba Katonda mwenna twagala okuyimusa abasaserdoti baffe buli omu olyango situlya abasaserdoti bano essaala Omukama ayongere okukola mu bo ate ayongere okukyusa obulamu bwabwe. Ayi Mukama Katonda kitaffe twongera okusitulira abasaserdoti bonna ne bannaddiini. Mukama gwe tugambye mu lunaku olwayo tubaleeke mu nnyanja ey'obusaasizi. Mukama bonna tubannyika kuba bakola omulimu munene mu ekereziya ate Mukama baleeta obusaasizi mu bantu bonna. Mukama yongera okubasisinkana, yongera okukola mu bo, yongera okusisinkana abasaserdoti abo Mukama, yongera okukola mu bulamu bwabwe, yongera okubasumula Mukama mu kibi mu byonna ate Mukama bafuule batukuvu mu mbeera zonna. Mukama bafuuke ekyokulabirako Mukama Yesu nga buli omu yeegomba okugenda ku busaserdoti bwa bunnaddiini olw'okubeera bo. Mukama Yesu yongera okufuga mu bulamu bwabwe, yongera okusisinkana obulamu bwabwe, yongera okukolera mu bo kubanga ye gwe Katonda atalemwa. Kubanga ye gwe Katonda akolera mu bulamu bwabwe, yongera okukyusa obulamu bwabwe, yongera okukolera mu bulamu bwabwe kubanga ye gwe Katonda atalemererwa, ye gwe Katonda abawanguza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe Yesu yongera okutambula osisinkana abaana abali ebweru, abasaserdoti bo abakolera amawanga ag'enjawulo agalimu obuzibu ate Mukama Yesu buli omu ebyetaago bye mu kaseera kano yimusa ebyetaago bye mu Novena ey'obusaasizi ate nawe yimusa ebyetaago byo Mukama mu kaseera kano twongera okusitula abaana Mukama Yesu abasitula mu kaseera kano ebyetaago byabwe babinyiga mu nnyanja ey'obusaasizi. Mukama Yesu yongera Mukama okubasisinkana Mukama abaana abali ebweru abali mu ddawa yonna Mukama Yesu yongera okusisinkana obulamu bwabwe, yongera okukyusa obulamu bwabwe, yongera okutuuka mu bulamu bwabwe Mukama Yesu kubanga ye gwe Katonda akolera bonna, ye gwe Katonda asumula abaana bo Mukama Yesu. Abaana abali mu mawanga ag'Abawarabu abali mu mayumba nga bakola nga bameyidi Mukama Yesu yongera okubasisinkana Mukama Yesu. Abaana abali mu Bawarabu nga banoonya emirimu essaawa eno nga tebannagifuna Mukama olw'obusaasizi bakubire ekkuba watali kkubo Mukama Yesu oyongere okubasitula, oyongere okubayamba Mukama Yesu omulungi, yongera okubasitula obayambe mu mbeera zonna ate basisinkane ekisa kya Katonda bawangule ate Mukama bafuule bawanguzi mu mbeera zonna balabe ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda mu bo ne bantu bannaabwe. Ekisa kya Katonda ekyo kirabike ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati muganda wange nsaba olembeko emikono nange nkusabireko mu Novena eno Mukama akole mu bulamu bwo. Ayi Mukama Katonda kitaffe ye gwe Katonda yongera okusisinkana abaana bo bonna be tuli nabo mu Novena eno mu kaseera kano Mukama bateekeko omukisa gwo, bateekeko favor, bateekeko obuganzi Mukama na gye banaabeeranga balabe ekisa kya Katonda Mukama Yesu. Bateekeko favor Mukama Yesu
Mukama bawe omukisa mu mirimu gy'emikono gyabwe. Abali mawanga g'Abawalabu bateeko obukisa, bateeko obuganzi. Mukama bawe okufuuka abaganzi eri bakama baabwe. Mukama Yesu basasulwe bulungi. Mu Novena eno Mukama Yesu nyimusa abaana bonna abatasasulirwa mu budde. Mukama Yesu yongera okubasinkana, yongera okukolera mu bulamu bwabwe, yongera okukyusa obulamu bwabwe, yongera okukolera mu byabwe byonna, kubanga yeggwe Katonda akyusa obulamu bwabwe, yeggwe Katonda akola mu bo. Bateekeko omukisa obawanguze era bafuuke bawanguze. Mukama yonna gye bakola babalabe ng'abantu abaana ab'ewaka, babalabe ng'abantu baabwe. Mukama omukisa ogwo gubakkeko, ate Mukama Yesu omukisa n'obuganzi favor. Mukama Yesu bateeke emirimu gy'emikono gyabwe gyaba omukisa, ate Mukama ssente zaabwe zize okuliibwa. Mukama amulabe sitaani. Mukama bye banaakolanga Mukama bitambule, bizinesi zaabwe zisituke. Ate Mukama ebibaleetera okukola bali mu Uganda ebweru wa Uganda, Mukama zibikire engalo zaabwe zibadde zirimu ebituli nga ziyisa ssente. Mukama ku luno bakwate ssente nga bazirabaako kye zikoze, ate Mukama balabe omukisa nga guvudde mu Novena eno. Mukama Yesu yongera okubawanguza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abaana ba Katonda mbasabayo ekintu kimu. Bw'oba osobola nyamba ku data esobola okulaba nga Novena eno ennaku 9, tusobola okusindika Novena eno ku YouTube, ate Omukama atusobozese. Ennamba zosobola okunnyambirako 07 757 5477 5 0757 5477 5. Bw'oba osobola okunnyambako ku data, ngenda kuba nzisaawo wansi, ogenda kubuuza aba wansi awo, Mukama akusobozese, ate ffenna atuyambe. Mukama ajja kukuwa omukisa ate akuwanguze. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.